ku Lwokubiri lwa ssabbiiti eno Bungereza yateeka envumbo ku sipiika wa Parliament Anita Among n'abaliko baminisita b'e Karamoja Mary Goretti Kitutu ne Agnes Nandutu ng'entabo eva ku bikolwa by'obulyake ebigambibwa nti baabulankanya amabaati g'e Karamoja. Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti w'ekibiina ki National Unity Platform asanyukidde nnatti zino eziteekeddwa ku bakungu ba gavumenti ab'enjawulo abagambibwa okwenyigira mu bulyake. Tugisanyukira kuba tuli mu nsi nga abatufugisa eryanyi bawambye buli kitongole kya gavumenti ekyandikubye ku bakulembeze ku nsoloboto. Ono agamba enkiiko ze bazze batuulamu n'abakungu b'amawanga gano bino by'ebibala ebitandise okuzivaamu. Njagala mmanye nti okuyaayana kwammwe kuwulirizibwa, okukaaba kwammwe kuwulirizibwa. Posti ze mukola ku Facebook ne mu butaginga zi gavumenti zino za European Union, za UK, za America bikola. Kati baagala n'ennatti zino ziteekebwe ne ku bakungu ba gavumenti abalala. Bano Anita Among ekyo kikyali kituuza n'abalala bajja, buli amanyi nti mubbi, buli amanyi nti yakwata ku mabaati g'e Karamoja, buli amanyi nti yenyigira mu kunyagulula eddembe ly'Abannayuganda, buli amanyi nti yenyigira mu kutulugunya Abannayuganda, okuwamba Abannayuganda bonna nga ne mukyala wange mwali bonna bali targeted. Ono era ategeezezza ng'emisolo egisusse ku basuubuzi bwe giva ku bakungu ba gavumenti abasusse okwonoona ensimbi y'omuwa omusolo awatali kulumirirwa Bannayuganda. Abasuubuzi babonaabona olw'emisolo egibwakaligibwa nga gibakaligibwa bano ababbi abakozi ba Museveni, nga gibakaligirwa basobole okufuna sente ze baneegabira. Ono tumuwaddeyo obukadde 1,000, ono tumuwaddeyo 5, ono tumuwaddeyo meka, ne Anita Among ayagala biliyoni meka. Ezo sente babanzibe. Museveni buli lunaku akozesa biliyoni 2. Kyagulanyi era alabudde minisita omubeezi ow'abavubuka Balamu Barugahara ku by'okusendasenda abakulembeze mu kibiina okuteeka omukono ku biwandiiko ebyekuusa ku bawagizi ba NUP abali mu nkomyo. Balamu alinga agamba nti ekkooti tezirina mugaso, n'ebitongole ebikwatibwako ku nsonga eyo tebirina mugaso, nti omuntu bw'aba ng'azizza omusango nga bwe bagamba nti azizza omusango, olina agenda wa minisita wa Museveni ow'abaana n'abavubuka n'omusaba, yena agende wa Museveni n'afukamira, Museveni n'agira nti bamute. Museveni sige mateeka. Tetusobodde kufuna minisita Balamu Barugahara kubeerako by'atangaza ku bimwogeddwako ne tulemerera oluvannyuma lw'obutakwata ssimu zaffe. Hasifa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.